Diamond Ensemble. Mbagala ku stage mwina. I'm sorry, I am going to use English. Temwi Wunya Oluzungulwangi. Because where I am, we speak all languages perfectly well, apart from your mother tongue. Everyone here is equal to one another. I recently met Queen Elizabeth of England having a conversation with former Speaker Olanya. Surprisingly, the Queen was speaking perfect Acholi, but with broken English. As I continued on my journey, I met Haji Nasser, who is in a great relationship with Margaret Thatcher. Nasser Oliwa. Nasser Oliwa. Nasser Oliwa. Kajiko, are you still talkative? Ebony Wezwa, are you still smoking up to date? Can you still speak Russian, Ebony Wezwa? Come on. Oh, Russian child, yeah, of course. Oh, я еще говорю по-русски, я знаю, что я говорю. Здесь я сейчас, я знаю, что Kato умер давно. Бросьте курить сигареты, это вредно для вашего здоровья, понимаете? Хорошо. Я никого не... Вообще, это были последние сигареты, которые я все курить. Я не могу курить сигареты. Sarah, my sister, I feel the weight of your pain as you shoulder the Diamond team's burden and tackle your leg issue. Remember, you're not alone. We are here for you every step of your healing. May the Almighty Allah be with you. Haji Ashraf, despite our 30-year journey together with Diamond Ensemble, you choose to remain in the audience. It's deeply disappointing. I'm sorry, Kato. See what I don't like Diamond Ensemble. Diamond Ensemble, I love it. Banana, respect to Kato, 30 years. Twatandika Diamond Ensemble 94 kati emyaka 3 bwe tukolaki tutandika. Kato, sisobola kuba nti nsulawo ki Diamond Ensemble. I love it. Diamond production bonna nga bwe mubalaba wano. So I can't sisobola kusulawo Diamond Ensemble. I can't. Conrad, what were the signatures on the documents your Uncle Ashraf gave you? What were the signatures? The signatures are cool. Zalika, man. Yeah. Zalika Ashraf ni Honorable Kato Lubwama. Sebo tata zaliko gwe sebo. So, sisobola kusulawo kintu kye nakola ki kinatandika. But just sensitive, nga bwe wamanya, we trained gwe wali training Conrad to be in charge. Nga nange training Katende. But Katende died. Nomanya, I was devastated. Netubeera nga naddako emabega because of the death of my son.
Ashraf, my brother Sebo, after 30 years of building the Diamond Ensemble together, did you simply walk away from what we created? No, I can't. I didn't. I'm telling you, Kato, nze ndiwo Diamond's production, Diamond Ensemble, njagala bategeeza, we are going to start. Ne taata wa moyo ajja kuzanya even nga tali ku stage naye ng'azanya ng'omuzimu. Kitegedde. I love Diamond Ensemble, I love Diamond's production. Kyemba mmanyi kimu. We started Diamond Ensemble, we were 5, nze, Kato, Mariam, waliwo omwana omulala bamuyita Matovu ne Katunji. Katunji died, Matovu died, then Kato died. Kati, I'm almost ready. Naye sisobola kusulawo ki bano bonna nga bw'obalaba I can't. Kato I can't sisobola. Je mbagamba nammwe bannange, just listen to me. Nali traininga Katende nga Kata traininga ki Conrad. But Conrad, please, njagala mubeere mumulize. Nanga I'm there. Diamond Ensemble must be there. Mukitegeera. Diamond Ensemble and Diamond's production must be there. Twatandika it was Diamond Ensemble, ne wabeerawo ne wayitawo time nefuka Diamond Ensemble Entertainment, omulamuzi batte mu luvannyuma nga tulina n'okukulindira gundi endala. Ate ne VAT we yajjiranga tukola ki twagala buli kyogula obeere ng'okiteeka mu Diamond production. So Diamond production yatandika we yatandikira VAT we yajjira, so ne bandi n'ebeerawo, so ne kifuuka Diamond production naye ng'ebiwandiiko biriko Ashraf Nani na Kato. Bannange sisobola kusulawo ki naye kyembasaba tubeere n'empisa tuwulize Conrad. I will part from you. Bannange kyenyinga bagamba tugenda kukola omuzanyo tuguyita Kato the ghost oba Kato the spirit. Katajja kubeerawo wano ng'azanya nga bwe mumuwulira era ajja kukola ki, but it is expensive. Naye Kato bwe yabadde agira yandika yampadde nanga omula bwe yakoze Mariam yakinkoze nampa speech eyo mbere nga nkola ki nangisoma mmwe mwenna mwenna. Naye Kato nkusaba nze sijja kugisoma nga bw'oliwo wadde olwogera oluzungu lungi eri mu Luganda ayagala gisomula naye bonna bano bawulira oluzungu agisome mu luzungu lwe tukole ekimu giwulire. Kato speech yo gyesomere. Dear friends, family, colleagues, esteemed politicians, the clergy, and distinguished guests, I am truly humbled to see so many of you gathered here today to celebrate my legacy. I am grateful for the opportunity to share a few words with you, and I hope you will bear with me as I express my heartfelt appreciation. First and foremost, I want to thank my wonderful wife, Anne, and our beautiful children for their unwavering love and support throughout my life. Your kindness, patience, and understanding was my rock, and I am so grateful to have you all by my side. To my dear friend Muhammad, thank you for your loyalty, guidance, and encouragement. I cherish our friendship deeply. I would like the following people to stand up for recognition as my son Conrad waves to them on my behalf. Ashraf, Nasser, Sarah, Mariam, Ebony, Abby, John, Aloysius, Jenkins, Kasuku, Dumba, Christine, Mayanja, Rebecca, Simon, Kawanga, Kim XP, and the entire Diamonds. Please give them a round of applause. I'm truly happy and honored, my dear friends. Thank you for your tireless efforts in organizing this tribute. Your dedication to honoring my memory and continuing my work is a testament to the power of kindness and compassion. To all the politicians and leaders who have joined us today, thank you for your service to our community and your commitment to making our world a better place. Your leadership and vision are crucial to creating a brighter future for all. To my dear friends and colleagues, I am so grateful for the time we spent together, working towards a common goal of making our world a better place. Your support, encouragement, and love have meant the world to me, and I am so proud of the work we accomplished together. As I look back on my life, I am reminded of the countless moments of joy, laughter, and tears we
shared. I'm reminded of the struggles we faced, the challenges we overcame, and the triumphs we achieved. And through it all, I am reminded of the power of kindness, empathy, and service to others. I want to leave you with a message of hope and encouragement. Never underestimate the impact one person can have on the world. Never underestimate the power of a smile, a kind word, or a helping hand. And never underestimate. Mwambazi ono kayogere ku lw'abaana ate Uncle Richard ajja kwindinga up ku lwa family. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming. I want to start by thanking God for His providence and support for this day. Next, I would like to thank all of you for coming here and showing your support. Thank you for continuously supporting our family and loving my father, who we affectionately called Kuwa. Many of you are his friends and confidants and supported him not only professionally when he was working at the radio, medically when he was in the hospital sick, and politically later when he stood for office at Wuhan. Thank you for all this. We thank you all sincerely. I would also want to express my deepest gratitude to the organizing committee for their incredible support and care arranging this heartfelt gathering. For their support during the funeral proceedings and after, we thank you so much. Your dedication and hard work have brought us together in a beautiful way to honor my father's memory, and for that, my family and I are profoundly grateful. Thank you so much. It has been a year since we said goodbye to our father, and though the pain of his absence is still fresh, we find solace in the fact that he has found peace. In the cycle of life, we come from the earth, and to the earth we will return. Ashes to ashes, dust to dust. My father was a light in our lives, a beacon of strength, wisdom, kindness, and laughter. His light has not dimmed and has merely transformed. When light joins light, I believe the spirit has joined the eternal brilliance that surrounds us. Thank you so much for your time. My name is Mwambazi Collins. I'd like to invite my uncle to go forward and speak for other members of my family. Thank you. Abantu mwenna mutibwa byammwe tuba tubizeemu sijjapika tuba tusanyuse nnyo okuba nammwe ku lunaku luno. Ebintu byonna babyogedde. Njagala kukolawo enjawulo okubasibirira mmwe mututte kaki nga muvudde ku mukolo guno gutuselebratingidde obulamu bwa Kato Lubwama. Obulamu bwogeddeko nga obyewuunyo gwe ogeze na katanda ki eka. Tuli ba mukisa okuba twakuba ne Kato Lubwama n'aba omu ku ffe. Kato Lubwama twali tumwetaaga era Kato Lubwama bw'omutuwa oba otuwadde overdose. Naye Bayibuli egamba naawe teweetaaga ggwe abayimbi singa kuwoddwa mu nyimbo ne weeyimbira teweetaaga ggwe Katonda yakutuwa oyimbire ffe. Kakati kye njagala akatanda weesibirire nti Kato Lubwama bw'akoze ekyo ky'akoze kuba Katonda yatuvunaanyizibwako ffenna. Eno legase bagiyise legase. Ki kyolekedde abantu nga bayinza okuddako omuliro ne babiibya ababiibya mubekajingo omumulabi gwe bali biibya oba balidduka misinde. So ffe tubadde ba mukisa Kato Lubwama ono tukuze naye abadde wamu ku ffe tufunye overdose ffe twali tumwetaaga ne tumbawa Katonda n'atwala ne tumbawa n'akola by'akoze. Kati kye mbaŋŋamba nti waliwo ekyama kye batatubuulira naye mbadde kinjaga ekyama kino okyetwalire. Batuwa ekitabo ekitufuga. Omwana ayogedde kuba Katonda n'ensanyuka nnyo nga mutabani wange naye ndowooza amazima agamanyi. Bw'ogenda mu Mako ewandiika chapter 4 between lines 22 to 25 Katonda agamba takubanja ssaala okusooka akubanja ekifaananyi kye kye yakuwa. Yakuwa ekifaananyi kye akatiba akakuba ggwe ng'omuntu kabeeyi nnyo. Era nsobola tukuba mu katiba kamu naye buli omu yamukolera akatiba kake era n'akuwa n'etteeka nze ndowooza nti etteeka ekkulu n'agamba nti nkukoze nga ggwe Ronald Mayinja nkusindika wansi saagala weegombe kuba bwe weegomba bye nkuwadde ebibyo bya njawulo.
Kato Lubwama bagambye nti bwe yali ng'ayogera ye ng'ayogera nga ye. Haleluya. So kyenjagala ensanda okwesibire bayogedde Kato Lubwama nti yali yekkiririzaamu, kyenjagala naawe otwale eka. Okimanyi nti omusajja ono eyakola akatiba kano n'ankuba nga nze ndi nzekka, bwe yamala n'akasuula tagenda kuddamu kakozesa. Ekyamukoze ekyo kulaga nti gwe ekifaananyi kyakutumye okulaga si kyekyange, teweegomba kulaga nze kyendaga. Bagambye nti Kato Lubwama eddoboozi lye teryali jjimbi, eyo y'ensalawo yaffe. Naye Katonda agambye nti buli kiseera kye nkutaddeko nga si kya muwendo, genda okikozese kasooka okkiriza nti nze ndi emabega waakyo kijja kukolera. Kato yagamba nze ekirowoozo ekyekisaazesaaze kino ekisaakaavu ngenze kuyimba. Era bwe yajja mwodeku nga yali w'amatendo era ssente mwasasula, batulaga akatabo kalimu nnyo 150. Mu kirowoozi ki ffe kirowooza mu buntu bwaffe nti kisaakaavu. Nina okuba kyava eri Mukama Katonda, bw'okikozesa ng'omanyi nti kyava wannannyini kyo era gw'oli mubaka, tokiinaako buvunaanyizibwa, tokiinaako ki. Kati awo w'osabira naye agamba sooka otegeere. Bw'onoosaba essaala ennuma nga taliko kutegeera tejja kukola. Era bangi muffe tusaba emyaka 10 by'osabirira tebijja kujja. Agambye wenkugambye awo Makondo 23:25 nti Katonda akuwa kusinziira ku kutegeeraako, si ku ssala z'osabye. Essala zisinziira ky'otegedde, sabira ky'otegedde. Nti Katonda antegedde, nakola mukazi mu kifaananyi kyo, akatiba kaali ka bbeeyi, n'onsindika wano nkuweereze. Naye nsituse nyamba tugende, ajja kusituka mugende naye. Bw'onoosituka nga totegedde tajja kusituka, kuba ogenda muswaza. Haleluya. Kaakati awo ne wajja enjawulo. Emirundi mingi tuwulidde nti Bayibuli kigambo kya Katonda, naye kirimu enjawulo. Ekigambo kya Katonda bwe yatuuka mu Hebrews 4:12 agambye ekigambo kya Katonda kiri sharp, it's a double-edged sword, it cuts on this, cuts, it depends whatever battles man. Kaakati ssebo Bayibuli olwogiteeka awo ne bejja emyaka 10 ne b'osaba essala tejja kubaako kyekola. Ekyama kiri mu ki? Nti gwe enjawulo kati wo ne Katonda gwe mubiri gwo. Omubiri gwo gwe gufuula ekigambo kya Katonda kye kiguwa obulamu. Ekigambo kya Katonda kirina obulamu. Kato Lubwama ono kye yakola nti ekigambo kya Katonda yakiwa obulamu. So kyetuva tuli wano era Katonda naye kyavudde amuddiza n'amuwa legacy. Tetuyinza okujja wano ne tumwogerako nga taliiwo, bagambye nti waali naye nga situmulaba. Kati naawe ng'oyagala akolere kino, Katonda akole kino mu bulamu bwe kyakutondesa, tyali tutaddemu katiba ako na bitone bye yakuwa ebyo byonna. Abantu bagere ku purpose. Don't agree in the purpose for which you came on earth. Nga talina nsonga. Yagikuwa nti was so expensive to him. Buli kumakyakera n'ako mu musana. Abanasayansi bajja kugamba toyina olijja kitangaala nga toyina kyoyokyeza. Simanyi byayokya. Naye ayokezza omusana ogwo emyaka n'emyaka naye akyayokya. Lwa nsonga ayagala ofuna ebijanjalo by'olya, ayagala ofuna emimonde gy'olya, omuweereze. Kyekyama Kato kye yazuula, kyekyama Katonda kyasasula, era agamba nti bw'onooba okizudde, si lwakuba nti osabye, bw'onooba okizudde n'okitegeera, ajja kuwa n'ebyotomusabye. Kyekyama kyakola ku Solomon. Omusajja gwagamba nti yasinga obugagga, teyina mugagga ali mwenkana. Ekyo kyekyama kye yazuula. Nti mubaka bino byonna biri eri Katonda okwituukiriza, naye kyakubanja otegedde nti oli wano ojja kifaananyi kye okiraga abantu. Obawe n'obujulizi obumugamba nti yabikoze, nabo basobole okulabirako. So twebaza, tuli ba mukisa nti omusajja abalaze kino kyensuubira namwe mwetwaliddeko, mupaakinze mututteeka kino kye muba mutwala. Jjayo ekifaananyi kya Katonda kyakutonderamu okiraga abantu. Bino byonna ojja kubikolera. Engalo za taata ne bataata be twasigaza abaliwo, era njagala kubeebaza kambate. Nabagala yagala kubuuza ku bantu nabagala muleke, nabagala muleke. Kale kansabe mukabakkirize mugende, bakkirize mugende. Mwebale nnyo, mwebale ddala kuma family ani, mwebale kulabirira abaana n'abaana, mwebale kulabirira maama and everybody ne basenga, mwebale ddala. Mwami Ssebaggala
from UNCC nkwegalidde mu ddakiika emu jangu otuuse obubaka ddakiika emu sobola okugenda kukiddako. Bano we batutwala aba Uganda National Cultural Center ate Ssebaggala ono ye mu kutuwagira n'okubeera naffe bulijjo abeerawo nnyo. Ku lwa UNCC kankusabe ojje eddakiika emu bweti Misa kyogenda kuyimba ne Mariam ogenda kuyimba. Si kyekyo bwe tumala tulina skiti ya Ashraf simwogerere be bagenda okutrawuninga olunaku ate awo tuddeyo mu ndongo super. Radio obadde ogikanika obadde ogamba ogyese mbadde nteesa nti osobola okugyamu leediyo endala zonna nondekeramu Kyabasa ako ke kalanga akamu akalaga creativity y'omugenzi gwe tucelebrating olunaku olwaleero omulongo Kato Lubwama. Ngera mbadde nsaba tumukubireko mu ngalo ezamwanguka kubanga yatulaga ekkubo, yatulaga okwagala, yatusigamu ensigo ffe abamu katufe nze Ssebaggala Andrea n'olwekyo twogera ku Lubwama nga sinabagenda mu bya National Theatre UNCC nange awo nange Mr. Aduchi, you pat me on the back. Abefumbe. Yeah. To pat on the back. Mumuli kuchokuba mu ngalo ezefumbe. So kiki mbadde ngezaako kugamba nti ffe nga Uganda National Cultural Center nze ne muganda wange wano Mwami Philip bali mu nsi okuva ku Uganda National Cultural Center tuze n'obubaka obw'okujaguliza wamu naffe abatudde wano mu kifo kyaffe ekya Bat Valley. Tulina enkolagana y'amaanyi ne bakama baffe bano kubanga batukuzizza. Abamu ku ffe tukulidde wano ndowooza buli myezi ebiri nina okujja wano nendaba omuzannyo nendaba ekigenda mu maaso ng'ate sinaba nagenda mu byange ebirala. So n'olwekyo bwe tujja ne tukwatagana ne Bat Valley ne tumiitinga ba legends ba theatre, njogera ku mwami Abe Mukiibi, njogera ku Mumbejja Mariam Ndagire, njogera ku mugenzi Kato Lubwama, njogera ku mwami Senkubuge. Tuyiga ebintu bingi oba tuyize ebintu bingi. N'olwekyo olwaleero nga tucelebratinga omugenzi Kato Lubwama, nze njagala kunokolayo ebintu nga bisatu. Ekisooka kwe kuba nti yali creative entrepreneur. Creative entrepreneur ye muntu eyeresa sente zoba na creatinga emirimu nga ayita mu ebyo byakkiririza. Ne mu Gallery muganda wange ono Philip bali mu nsi gyakulembera. National Theatre yetutwala ffe abali mu bya performing arts. Ate no mu Gallery yetwala ffe abakuba ebifaananyi. Ennaku bbiri emabega tubadde twogera ku mwami Segawa. Nekizuulwa nti alabika agwa nnyo mu visual art. Simanyi ntunulidde Mariam Ndagire akakasizza. Mbadde nkyadawutinga nga nja kukola research eyange naye akikakasizza. Visual art ne performing arts, they complement each other. N'olwekyo we tukola set zino ku stage guno mulimu gwa visual art. Okay? Professor Kato Lubwama yali musician naye visual art alina kyakozeewo. N'olwekyo ne ba visual artist abali wano twandyagadde okubeebaza era n'okubalaga nti tulina department tweteeka nnyo ku National Theatre yokka naye ne twerabira mandate ya National Cultural Center nti etwala ffenna. N'olwekyo kwe kugamba nti ngenda tambula ne muganda wange Philip bali mu nsi ate naye simanyi oba mwami wanga mukama wange bw'atuuka ebigambo bitandika okukumbula naye tugenda kukikendeezaako. So ayinza okikoncludinga sobole okuva wano naye nga mu kyonna tuli nammwe tuli naffe ffenna mu kujaguza kuno era tubeebaza Mr. Abe Mukiibi Haji n'Omumbejja Mariam Ndagire okuba nti mutegesa ekintu kino ekijjukira muganda waffe Kato Lubwama.
tukkiriza nti buli mwaka kyandibadde kibeerawo era kyongere okubeerawo tuleme kwerabira olumu tucelebratinga ba artist baffe ate ne tubeerabira nga Elishama Wamala yatugendako ne tumwerabira Rose Mbowa n'atugendako ne tucelebratinga nga bakafa naye ate ne tukyerabira so njagala okuba nti tweyama nti enkola eno gye tutandiseewo ate tujja gituukiriza n'olwo tugambe ebyo nandisabye mukama waffe omukyala Fiina Mugerwa abeeko ebigambo byayogera ku lwa UNCC board sobole okubanga tuba mu kifo kino. Thank you very much. Mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi ate era embeera ze waawo bannange kisanyusa okubalaba amanya gange ze Fiina Mugerwa Masannyalaze nange ndi product ya mulongo Kato Lubwama nali nzinira mu Diamonds production ndi mu kiti ekya board member vice chairperson owa UNCC muganda wange Misa Kisemakula ennaku gy'olina ku mutima nange gye nina ku mutima era nkukakasa nti akaliro kali ku UNCC kubanga ku board kati kuliko ba artists bulijjo kye tulwanirira neeyama nti UNCC egenda kukola kyeyina okukola ba artists tugenda kuba wamu nammwe era essaawa yonna tujja kubayita tutuule tupulaninge ekitabaddeewo mwebale nnyo mwebale nnyo tweyanziza nnyo board member wa UNCC banange tulina skit endala tulina omuzanyo omulala bano bamala okuyimba era kansabe tutandikirewo kati ate katame Talk about baby. Talk about you. You came on foot? I buy you a foot. And what happened? So what was it going to Then what you got? I'm saying, why don't you shout? Where are you playing the TV? Abaliva Delta TV. Munsonyi we nsanze omuyayu. Omuyayu ki? Gwe. Where are you the gwa ni barabani?
bannange mwebale kunjagala nze manya gange nina erinnya limu nze muzzukulu wa Kasujja maaso malungi nsingo biseera atakogga atagejja atakyuka atakula ali awo yakona alinga yamira ekinusu neddirange ye akabbiro ku nguvu n'omubala gunvugira tatuula sulumba bufutulumbi etutulifumita likyali tto nanfuka tafukumuka bigambo naye n'agakiira abeera nago mu bitibwa ebingi mu kkowa eryo erinnya liririmu nze Rebecca Alice Jingo bobo wange okuva ddi nyonyo my dear let me be singo biseera mbako olunaku luno lukulesebwa gwe mu bulamu bwo byoyagala okumbuuza njakkaaba tokaaba I swear njakkaaba tesagala kaaba tokaaba guma so like bwendowooza yogamba nti buli artist yandibaddewo nga wamaanyi yandibadde celebratingibwa bwati bwe kirina okuba kubanga abalesa omukululo ekintu kye bayita omukululo si kyangu kyekiriwa kyekino kyolaba leero guno mukululo ba artist bangi abasobola okubeerawo nga bamaanyi nga tebalina mukululo okkiriziganya nange ekituufu gye bali nga tebalina no gye bali kale nga omukululo gulina nga sigwa amaanyi nnyo nga bulaba guno kati anti mwe mukiraba nti sigwa amaanyi naye omuntu afulumiza eddoboozi n'akwata ku mitima gy'abantu ne basiima ekyo kiba kirala sani ne bw'obeera toyimbye kino kyokka kyokola mukululo golowooza bameka basobola okukikola golowooza kyangu n'okutunula obutunuzi mu kamera eri abakitya n'okubeera obezi ku TV n'ogamba halo eri abakitya okuba mukululo it's not all about kuyimba okay it's about omuntu kyafulumizza mu kamwa ke kigasa tekigasa kirina we kiteeka omuntu tekirina so nze ndowooza buli muntu alina kyakoze ekyomugaso nga kirina we kituusa omuntu yandisanya olunaku nga bwe ruti najjukirwanga kyova olaba nsinga gavumenti etuwa ekifo nga kyaffe nga teri byakukisasula nga kyaffe banaye nsimanyi babitukolere kati oba natuwa ekifo ekyo can I propose to who nsingo biseera mainyonyo kwano everything yabikalatuse nsi ebyo binjagalira ddala ze nno ndi jjajjaawo kumyaka mukaaga jjajja wange yapita mwami ono ndi jjajjaawe nkuzaala anti negweza dda kubira engoma nozino ate ojja gikuba ewange ate sikubye engalabi tekiriyo tuli kukiwa eno programu eggaliweewo kuba siba kuna nsonga y'amagazini nga ndi naawe abasigadde bonna batanzi bajjako simanyi simanyi lwaki nsanze omuzuya gwani muzuya kugenda negwera ku TikTok nekutumalako emine ngane kati nga tonanagira bwe ntyo oli kibi kuba nnyo nga nanagira naye amoti akwana mubankwana ezo levo za moti ndeka mwinekere gye mwemona namoti binyiiza amoti mwinekere gye mukwata mu mutwe nayasamira walira si alina amaaso amanene ekyo nakyo kyogedde ate nakimugambako era twali mu bbala nemugamba nemugamba amoti jingo okimanyi omuvuma ng'omuwolereza badde simanyi nti olina ebbuba bannange ambubira ali sifa abatambula ffenna nja muyola ebigere omuloge ndiwo enkoko njeru kyagushu oli musazi otambula odda mabega lwaki nkumanyi mukunja netukunja biti